Palaso akoze video bwenkwagala gyataddemuko omudidi gwa ssente eside eno ate nga Wizo Manizo munnange ate mu America laba ku show munnange ate engeri gy'abadde abawamu omuziki eside eno ate nga omukyala Juliet Zawedde munnange ali luuyi eno atambulamuko. Ngenda kusaba video gimpe like wobeera nga tonnaba n'okusubscribinga nakyo kibeera kitambulira ddala bulungi nnyo. Ngenda kubeera nga nkutandisa n'omukyala mukaka miliyoni muyite Juliet Zawedde munnange nagagga eside eno era nga alabiddwako munnange mu katambi akabadde katwedinga ennyo wali ate ku mikutu munnange naddala Instagram, TikTok ate wali kibadde kitambulira ddala omukyala Juliet Zawedde era nga munnange abadde mu katambi nga bolabaawo nga munnange atambulamuko nga ayambadde kye bayita okwambala. Laba ekyambalo ky'ayambadde kyonna kitemagana nga zaabu munnange ate mukaka miliyoni aishayininga eside eno gwe muganda wange gwe alaba Jamina Tsugi naye nga bwenti munnange ate era nga omukyalo ono munnange akyali wali America n'omukulu munnange Dr. Jose Chameleone era nga nja kubanga nkuwa information ate etambula eside eno ku mukyalo ono Juliet Zawedde kosa ate ne Chameleone. Kati munnange kankuggyeko awo katono nnyo ate nkutegeezeko munnange ku video eya Palaso era nga Palaso akutte munnange ate omudidi gwa ssente era nga akozeseza wali ate Shasha Vibes Palaso munnange ate yekikuttemu eside eno era wali ne bagamba nti no Palaso abikudde ssente munnange eruyi eno. Lengera ekiri mu video muganda wange tosaidde kubeera nga ate osubwa eside eno ekigenda okubeera mu video eno wali ate ne bategeeza Shasha Vibes yekakuttemu kali ku coming soon eside eno ye mwana mulenzi no ate Palaso bwatyo munnange ate video eno eri ku coming soon era nga agenda kubeera nga ate agireeta mu maaso awo. Kale munnange kankuggyeko awo ew'omuyimbi munnange Palaso era nga bulabye video ye ate eside eyo. Kale munnange ate nkutegeezeko omuyimbi Wizo Manizo munnange abadde ku stage bitya bibadde bitambulira ddala bulungi nnyo omuyimbi munnange Wizo Manizo. Kakati nno jjukira nti no nagamba nti abantu bano Wizo Manizo Bwishoke Abba Makasi balina show munnange ate wano ku Arizona era mu America era nga bolaba munnange ate Wizo yabadde ati munnange nga asekula abantu be munnange ate omuziki eruyi eno naye Abba Makasi simulabyeko mu katambi tabaddeemu ne Bushoke naye ndowooza akatambi kajja maaso awo. Ngenda kusaba video gimpe like naye nga sinaba kubeera nga ate nga nkuwa katambi kano ngenda kusaba subscribing obeera nga tonaba ku subscribing kasooke nkuwe katambi kano ate ndyoke nkoze katono nnyo bwe kityo. Naye nga bwekiti munnange ate bwekitambudde bwenti bwenkozeko updates zino ngenda kubeera nga nkomawo mu maaso eyo bwekiti.